Webale kubanga okyali ku Red Zone TV atanaba kubanga subscribing akyenkusaba genda ku YouTube yo teekamu Red Zone TV o subscribing okwate ku kideke kya notification oberenga otambulira wamu naffe Sebambulide Patrick nze mberanga nga nkuweereza ate nga twakusuubiza wano ku Red Zone TV ffe tukuwa amawulire agatali mozeemu agatali editingemu agatali makyuse kubanga tetulina ba editor. Red Zone TV tuli live era tuli ku Facebook Red Zone TV osobola ogendayo n'ocheckinga ko Red Zone TV n'ogoberera omukutu ogwo n'obeeranga otambula naffe ne ku TikTok tulina account Twitter bwe tutambula. Omukyalo oyo golengera mu katambi ako ye speaker amanyiddwa nga Anita omukyalo akubiriza parliament y'eggwanga Uganda parliament ene 11 jukire mabegako nakulaze ekizimbe kye yakubye mu district wali Bukedde yakiikirira ng'omubaka omukyala akiikirira district Bukedde nakulaze gwagoberera Red Zone TV ku YouTube oba ku Facebook oba ku TikTok nakulaze ennyumba oba ekizimbe kye yakubye wali mu district Bukedde ku kyalo Java ekizimbe ekibalirirwamu obuwumbi bwa Uganda 20 ate nga kitudde ku bugazi bwa acres ezisukka mu 6 ekizimbe ekyo kyolaba newankubadde nga district Bukedde yemu ku district mu Uganda okubeera obubi ennyo naddala mu byobulamu ebyenjigiriza ebyentambula n'ebintu ebirala byonna ebyandibadde bitambuza ekitundu oba ebitambuza eggwanga. Kati nno akatambi ako kolaba omukyalo ono mu bigambo bye alinga agezaako campaigningira muhoozi era wano bannayuganda mwenna abagamba nti tetudda mu kalulu namwe abagamba nti tudda mu kalulu ensonga zino twandibadde tuziwa nnyo obudde kubanga abantu bano ekintu kye bavuga abantu bano preparations zonna ze bakola zikulaga nti bo balina ekintu kye bategeka ate bannayuganda kye mwagala okubuusa amaaso kye mwagala okugamba nti temudda mu kalulu oba abagamba nti mudda mu kalulu kyonna gwe kyowulira kyokkiririzaamu oba gwogamba tudde mu kalulu oba gwogamba tetudda mu kalulu wateeka okubaawo enteekateeka eyenjawulo kubanga abantu betwagala okujja mu buyinza daba enteekateeka ze balimu. Navuddeyo ne nkunyonnyola pate eyategekeddwa Anita nga aggula w'amaka ensonga lwaki aba minisita baabo balaba bagenze yabayise ababaka ba parliament abasoba mu 13 babaddeyo yabayise ezimu ku nsonga tezabadde kuggulawo buguzi nnyumba tekwabadde kuyita buyisi ba MP n'aba minisita kubeerawo aggulawo ennyumba ye. Ensonga yabadde enkulu wabaddeyo meeting eyatudde nga balaba butya bagenda okusaasaanya okwagazisa n'okubunyisa erinnya lya muhoozi mu district Bukedde ne district eziriraanyeewo. Speaker ono ekintu kyakola kimenya amateeka nyolo kwa bannayuganda tetwagala kuwa bintu bino budde ebiseera ebisinga tuba tulabanga ebitatukwatako naye ate bano twerabidde nti betwagala okujja mu buyinza abali mu kwetegeka ate nga mu kwetegeka kwe bakola bali mu kumenyeramu mateeka. Speaker wa parliament alina ku protectinga constitution aina okuprotectinga semateeka w'eggwanga Uganda. Article 79 section 3 ekugamba Parliament shall protect this constitution and promote the democratic governance of Uganda. Guno gwe gumu ku gwandibadde omulimu gwa speaker omukulu wa parliament. Speaker sawa zino wabanga ali ku constitution ajolonga ali ku semateeka w'eggwanga ajolonga ate nga tewaliwo kigenda mukolebwa n'abantu babulijjo tewaliwo baagala bigoberera ekintu kye tuliko ffe abakkiririza mu nkyukakyuka ekintu kye tuliko ffe abaagala okujja Museveni ne bakyaliibe mu buyinza ndabanga ffe abali mu muzannyo mu bintu ebimu. Constitution yemu chapter 12 article 208 article 208 section 2 egamba bweti The Uganda People's Defence Forces shall be non-partisan, national in character, patriotic, professional, disciplined, productive and subordinate to the civilian authority as established under this constitution. Anita kubuno wabudde nga speaker akubiriza olukiiko olukulu olw'eggwanga omulimu gwe kukuuma constitution eno ku protectinga semateeka okulaba nga tebamuyisaamu maaso okulaba nga tebamulinnyirira okulaba nga tebakola bintu bitali mu mateeka oba bitakkirizibwa mu mateeka. Omusajja gwagezaako campaigningira omusajja gwe bagezaako promotinga akyali serving general musajja munnamagye ate akyasavinga newankubadde rankaze zibuusibwa naye mu mateeka munnamagye akyasavinga ono speaker ateekeddwa okuprotectinga constitution ali mu kuviolatinga constitution ng'agezaako okupromotinga muhoozi ow'amagye ate amupromotinga mu politics. Bagezaako okwagala okwagazisa muhoozi mu district z'ewaabwe Bukedde ne district endala eziriraanyeewo nazikuwadde abadde agobera Red Zone TV. Nze ngamba bannayuganda ebintu bino twandibadde tubiwa nnyo obudde twandibadde tugoberera nnyo ebintu bino kubanga bye bimu ku bintu bye tulina okusimbako amakanda bye bimu ku bintu bye tulina okusinga okuwa obudde bwaffe olw'ensonga nti bano abasajja bali mu kwetegeka. Mmwe bangi muvuddeyo nga mugamba tetudda mu kalulu tetugenda kudda mu kalulu tekasobola kujjako Museveni naye ne bino nabyo bigaanye tolina bw'ogenda gaana kudda mu kalulu nga n'ebitandikirwako tolinawo nteekateeka yonna gy'olaga. Abasajja bo bali mu kukola nteekateeka zaabwe bo bali mu kwetegeka bagamba tudda mu kalulu bali mu kwetegekera kalulu oba baleeta muhoozi oba baleeta Museveni oba baleeta Lwaboogo
oba baleetaani kyonna kye kiri yenna gwe baleeta kikakatako ffe bannayuganda okubaako embeera gye tussaawo naye tetulina mbeera gye tugenda kuteekawo nga ne bino tetubigoberera tetulina mbeera gye tugenda kuteekawo nga ne bino tetwagala bimanya bannayuganda tetumanyi oba Anita Amongo aviolatinze constitution tetumanyi oba Muhoozi amenya amateeka tetumanyi ate tetwagala kumanya oli ku Red Zone TV atanaba kubanga osubscribe nga kyenkusaba genda ku YouTube yoteeka mu Red Zone TV osubscribe ku channel eyo okwate ku kide obere nga tomissinga bubaka bonna kakati no nga sinaba kubanga mpunzika program eno njagala ntwala ato omukisa guno nebaze omukulu akiikirira essaza lya Busujju constituency mu parliament ene 11 omukulu Honorable Luchamuzi David Kalwanga nga banna Busujju tatukoze bubi jukira ku weekend Busujju yagobye omupiira yakubye omuntu ekibadde kirudde okubeerawo ate nga omukulu oyo yali emabega w'enteekateeka ezo zonna era sebo Honorable Luchamuzi David Kalwanga management yone ya Red Zone TV wamu n'abagoberezi baffe naddala abava mu constituency eyo gy'okiikirira ye Busujju batusabye tuyiseewo akantu kano era twongere okwebaza ssebo tusaba oyongeremu n'amaanyi tutuuke n'ewala oba oli awo tubadde tetunnatuuka Honorable David Luchamuzi Kalwanga bannabusujju batusabye kano tukayiseewo era ssebo weebale nnyo omulimu gw'okola ku ssaza erya Ssaabasajja Kabaka ery'e Busujju n'okulaba nga at least Busujju egenda mu maaso omanyi ffe twakugamba Red Zone TV tuli partisan ffe tulina gye tugwa tetuli nani partisan nga media zendala ffe tuli partisan omuntu yenna akulembeza amaanyi g'abantu omuntu yenna akulembeza omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu oyo tutambula naye ne waba wawa kati ate Honorable Luchamuzi David Kalwanga ate kino akikola nnyo ate n'ensonga endala nti ate management ya Red Zone TV ffenna munaye tusibuka Busujju so kati n'ensonga ebeetukwatako nnyo omukulu Honorable David Luchamuzi Kalwanga bannabusujju baatutumye twongere okwebaza weebale ssebo kubeera nga osoosowaza nnyo president wo Robert Kyagulanyi Ssentamu ate osoosowaza nnyo ekibiina ekya National Unity Platform n'ekisinde ekya People Power eky'amaanyi g'abantu mwebale kubanga kwe muli ku Red Zone TV tulina programs ennyingi ze tulina okubanga tubaweereza naye kano katusooke tukakomye wano osooke okalabe tusooke tube nga tweyongerayo Sebambulidde Patrick nze mbeerangawo wano nga nkuweereza ne muganda wange Dr. Enzyme naye atera okubeerawo n'abawa program ez'enjawulo mwebale nnyo okubanga kwe muli ku Red Zone TV atanaba kubanga osubscribing agenda ku YouTube yoteeka mu Red Zone TV osubscribing okwate ku kide obeere nga otambulira wamu naffe